Atenze ne bw'otasoma sifaayo mukwano. I don't care. Kaleke akana kasome kaleke Hello, can you tell me some information about one of your students, please? Selling banana in the market? Tasobola yadde okumbuuzaako nti wasiza otya omusajja asinga obulungi. Gwatasaana kukwata ssente kuweera muwala wo guwakera ekyano zaali. I don't know that much. Her name's Flavia. Leeteraako mwana ono avengako wano bw'agenda ku ssomero. Kale tekirina buzibu. Kaleke akana kasome kaleke. Nankuba yakoma kunkubako kano kuntuga nantuga kaleke beetaaga ettaka bana bali wano gisebo ttaka ki beetaaga ettaka bagala kuleeta nkulaakulana ku kyalo kuno naye twagalayo ekazi ne bwe mutuwaako 10 ku ttaka limulina temusobola kusibwamu yadde akatono. ettaka eryo lyolaba ye future yange ye future yaffe ne muzeeyi yankuutira obutazanyira ku ttaka. My mom's home. Otunda oba totunda? Totunda? Do. Mr. Thomas, I'm working. What do you mean you're working? Have you got the land, yes or no? Yes, I have. Sinza kuleka mukazi nga alina obuzibu bwati n'entambula n'engenda. Kwa mukyala anyira bw'atyo tekisoboka toyinza kwa mukyala. Katugeze bwenti. I'll crack your head. Right, you asked for this. What is Safi? How many times have I told you to stop mistreating your sister? You're a curse to us.
We don't like you. Do you understand? Get down! Born by a woman, strong like lion, she gonna fear. I think we are being followed, and it's a woman. Who cannot hear and speak? I'm smelling your fear. If you don't come out, your sister is going to die. Move! And I'm coming for you. Her disability is not inability. She's so steady, tough like rhino. She got a mission, silent mission. Strong like a lion, she gonna feel. Sokolideko muja wanachi banaye muja wesumu yekera muja wanachi bananga tono mwagade mambo inayo mutawa bwembanga temulina mbuba tujengeyo gwate munange efilimu yaje tugenda ko yeno tujitandike efilimu mukirize etandike antuli ku live show kati office etudde office etule mukiriza okiriza office etule kadi selector jacket alomanye yafe bibanga bya mandu munzikiza muli munzikiza yetu kikubira office etudde kakati sempija Isaac akusikulini yenanyini filimu asooka twagala tulaba obulamu bw'ekizikiza Life of Darkness ekyatandika butandisi filimu eno kino kye kitundu kyayo ekyokubiri naye ekitundu ekyasooka Mande ajja kibatuusaako kati twakomekereza ekitundu ekisooka ekya filimu eno Mande yangambye agenda kibaleetera muzeeyi eno yalina ekizibu mu maka yali muwala we yalinga adduka ng'aleeta emirambo eka yali adduka kati muzeeyi ye yali ku kizibu omwana yalinako kino kye bayita ekitaki baasi kati muzeeyi kyobola bagamba okuzaala kujagaana naye oyinza ojjageera mwana nandeetera ekizibu simalina kyokkola omwana yamugaye ngenze kuleeta nva yaleese eddambo kati muzeeyi yafaafagana nalyo andizike sirina kyokkola kyekino ekitundu ekyokubiri ekya filimu ekisooka Mande agenda kibatuusaako eno gye bayita obulamu bw'ekizikiza egenda maaso simanyi waliwo ndaba tewabanga waliwo ndaba ye muzeeyi Yasini Lubawa original name nzika nsokene oba gwe obeddira nkanamo oba oli waki nze nkuziise wano ate togaana ekijja tugenda maaso nze bwonzanyirako nja kuleetera ensove zikubojje ensove naki filimu egenda maaso yagambye tuli kisugu gwe ofiisi gyatudde yerugala naye ng'ebinnauganda babiwagira muli bakabi era babyetaaga Kampala tubirina mu bungi nnyo bamuziise kati ogenda okudda eno ye muwala eyali alabise ndi okuba ndi aleeta ki eddambo jangu nebanaye kati nyinza njogenda ekiro nendeeteddamu nga zimanyi mazima ye mwala yali alese eddambo ono tulengedde kitaawo ali eri aziziika kati kumbe kuliko omulokole tugende tusabe ekyo ekikuleesa banno kiddeyo egenda maaso kino kina Uganda eno ye ekisugu mwetu tugitandise butandise era ng'egenda maaso nze kati simanyi namaanyi gyenna gundi gw'omulambo nga guzitowa abantu omala yagwetibye bwomu tugenda maaso ate nga ab'ekabuwunga mujjayo zisange wa mwana mulenzi oyo kagwa videos kamuwunga ziri wakagwa tugenda maaso ate nga ekyatandika butandisi leero tuli kisugu
tewali andabye. Waliwo andabye wano? Tewali andabye. Tewali andabye. Ye muzeeyi Yasin Lubowa original names. MK Movie Center ojja kuleka ndi films onsanga Majestic Plaza level 5 eduka liri namba 8 abasubuzi we mulaga. Kakati ekizibu ekyazze waka tugenda maaso. Mu kaseera kano omwana oli bw'amala okwetikka eddambo nadduka mu bamulirwana gye yasibira. Kati mulirwana amukomyawo. Naye nga kyoteerabira mulirwana yali tekolagana na nnyini maka mu ggano. Kati jajja bantu nga balabye n'ekizibu omwana yatugambe yeetisse. Maama nga mulabye n'ebizibu. Bizibu mulirwana. Bane nga mulabye n'embeera. Kizibu. Omwana tavuba mu nnyanja avuba mu semitale. Mulimbo gy'avuba. Kati yazze n'omunyama. Omwana mbadde ndi eri bakira ndi mu binyeebwa. Mbadde bakira ndi mu kugira gundi. Ngenda okwetegereza omwana gamba aleese. Ne ngamba akwasizza mpuuta ki? Ngende ndabe ku mpuuta. Angambye empuuta. Ngeze okwetegereza gy'antwala okugira mbadde manya atema mpuuta. Kumbe ebadde eddambo. Bananga omwana engeri gy'aleese omulambo era kitaawe abadde ava gutereka wuuno tagutya. Gundi omulambo gutiika. Tebana tebakwatagana. Mukama wange muganda wange omanye ekiguddewo kye kiba kigudde ne wange munange ennumiddwa nnyo kizibu ekizeewuwo. Naye omwana bwazze. Gwe. Tetwayawukana. Kyagamba tetulina kuddamu kwatagana. Omaze okomewo n'ewange mundeetedde ekizibu omwana wange mwamukolimira tandise kwetika mirambo ate okomewo kati oze kusunga oba yagala kumanya wengutadde ogujjayo. Bannange njogeddeko bwogezi nga nze ntwogere ng'abantuwa. Gundi gwe olabika olina kyonjagaza. Taata tugende ono muntu mukulu tulina okuba ntwogerezeganya kuba muntu munange tulina okulaba ekizibu ekigudde we tubenga tumenya engeri gy'ebigonjoolwa. Taata tugende mulokole. Mulokole omusajja yali yatereka baketi y'empitambi. Yamuyira baketi omusajja yali nange. Gwe yamuyira nzikulu. Namwogera n'ekirala abadde n'obubaketi bubiri bujjo takyakyama bweru akyama munju mu baketi bwe. Gubangako omukojowo naye empitambi. Gwe awo ne bwe bwekuba perfume toddamu kuwunya kawowo ka muntu. Toddamu kuwunya kawowo kannaalongoziwa. Tugenda maaso. Bamuyira empitambi. Yennyini ate nga yanzikulu. Ozanya n'okuzanya. Oddangayo. Kumanyira nakugoba ewange towulira. Gwe mpitaako naawe. Gwe weetika emirambo gondeetera ebizibu gw'oli awo. Kumanyira. Oddangayo eri. Nze mbadde ngenze ng'ogenze bagamba ng'ova ku neti kunzinzikisa mulambo nga tonyambe nako. Pulira n'empitambi ewunya kumbe yagiyiridde mulirwana era agimuyiriridde wano. Musajja laba kyankoze mwana wange. Taata yenna awulira lwakuba esaati ajagala naye awulira nnyikidde. Awulira anyikidde. Ozanya tarajjamu esaati. Omusajja kyankoze okunfuula omusiru. Owulira bwenkyuma takyawunya kawowo akyuma kakyume. Olaba noono akimukoze ali eno ayagala kufuna wizodaawo. Mala okugera emize omwana yasooka neewunya kitaawe. Kiri ekimusunda kimusundira kumukumu. Yangu atomponyereza gundi eyo. Fuba okulaba ng'obaako engeri gy'olongoosaawo. Taata bulijjo yali akyama empitambi eno oba yatunulanga ate ebbanga kati teeberezamu empitambi ku kawowo akagivaamu tekaba kabwenkanya. Kyokka bw'okugitereka kati empitambi ate nebanga egaze. Kintu kirala nnyo. Kale muzeeyo n'ekintu kyeyakola tekyali kya buntu. Era omwana kyamukabiza ddala amaziga kubanga taata kyakoze ate okulabika nti agenze maaso n'okulabika ndi ejjako mulirwana. Ekintu ekyo tekibadde kya buntu. Efirimu egenda maaso ate nga twagala tumenye erudda bajja biggwera. So nga bulijjo eminze okwereza. Teebereza okuyola empitambi gy'otakyamye. Egenda maaso.
Mama wange yakolesa ate naawe. Kale. Oli omukisa okubanga n'omusajja si ye taata wange. Maama. Omwana nga atandika kwebuuza bibuuzo. Tamanyi oba omusajja ono si yamuzaala. Nze empisa yeesamu. Taata mutuufu maama ansobeddwa taata alabika si yanzaala. Lwaki akola ebikolwa ebibi bwe bityo? Nange yali ayinayo baana. Kirabika munnange baba nnonda bulonzi maama yogera. Naye taata lwaki yeeyisa bw'atyo kwini mwana gwe tuli mulonde? Taata waakwagala nnyo. Era singa takwagala nnyo yandibadde yagoba dda. Mirembe. Omwana yali yaleeta ekizibu kaaka tuddako ku mbuga. Tusula bulumusa. Ate kye kibasizo. Kati taata nga tajje wagundi. Wadde wazeemu. Ng'agenda wajja. Ate waakiri bwandiseemu. Naye omwana tansinna okusera. Namunnange nsobeddwa. Nabadde mmanyi ebintu bino byakola naye kati kirabika ebintu tebikyakola. Kafaafu oba mwannimba bulimbi simanyi. Mwaguteekawo. Wansi w'ekitanda musa. Omwana wuyo atandise kwetika kintu. Mpozi waliwo yagujjayo. Kubanga ebintu bwe tuba twabikola nga ekintu nabagamba muyina ogenda maaso mukole nga bwe mbagambye. Ekintu mwakikola mutya? Tekisoboka kuba nti ayinza okusesa. Kubanga bwe nava baali bamuggyako ekinaaka n'ekyo ekisera. Singana muwala wange ne muwala wa Mbidde. Omanyi musawo abantu abo beefuula okuba abalokole naye nga balimu. Kati ye kyatakkiriza ateekeddwa okuba ni mulirwana we yavaako ebizu byonna byonna. Kubanga abantu abasinga okwefuula abalokole be bava ku kanaaluzaala asooka. Kubanga ebintu bino nabyogera ne ndowooza ni Kafaafu otegedde nga ne Jamaada awulira. Owulidde? Naye kati mbadde ndowooza. Kati tukole tutya? Demoleeta ekigali tuyite bajjajja bennyini. Kati ky'oba okola jjayo ekiweebwayo. Tulabe bajjajja baba n'abako kye bayinza okukola. Awo sula bubi. Egenda maaso. Baamugamba bagenda kuddamu bakikwate naye nga baali bakimuggyako dda. Naye eddagala ne baamuwa lirabika eddagala baalikola bubi. Kuba baamugamba balina olissa wansi w'ekitanda. Baamuwa omulambo gw'emmese. Naye omulambo gw'emmese gwaggyibwayo. Jjajja bennyini simanyidde dde balengerewa. Efirimu egenda maaso. Katuleete bajjajja. Bagire oba si kyekyo tulabe ekiddako. Atofaayo ffenna weetuli Kafaafa ne Jamaada. Kazi omwambye ekigali. Yaye ekigali. Teekawo saa amakula ekigali kijja kugalika. Ekigali kijja kugalika. Ye muzeeyo ono. Efirimu egenda maaso. Mutakanga saayo. Tugambye Uganda bwe kigwera tuba tuzzaako endiyo kiba super dancer ate nga abasuubuzi kwemuke bwe mugenda bwe mujozisanga ne emizi video egenda maaso. Emisambwa n'atandika kayima muzukulu amawuna akomyewo ng'alajana muze mumutaase bagiyita emisambwa gyonna. Mpita kanoonya alinoonya ekiri ebuziizi olinoonya ekyewanisa ekyegalisa ekibanikiddwa ekibanudde kyonna tetwagala muzannyo. Tugenda maaso. Gwe jjajja ayingiddewo. Jjajja tuzanyisa okulaba jjajja. Jjajja weebale kujja lengera jjajja. Jjajja atule mu lubengo lwa nfudu. Yatuuse dda jjajja. Twansenye okulaba jjajja. Emisambwa mizibu nnyo owange. Jamaada ng'otudde mu kubo w'empitira bakira sembere eno mpitewo. Jjajja okulaba. Yamwolako jjajja abamu. Tuli kisukuno ki? Efirimu yino eno gye twoleetedde ab'ekisuku. Jjajja n'ayitawo Jamaada abadde atudde bubi kati bamugambye atereere. Jjajja n'ayitawo jjajja alamulirawa. Waliwo entuumo y'ebbombo jjajja gy'alamulira. Jjajja tayagala mmulaba alaba. Tusanyusa okulaba jjajja. Jjajja ne bamuyita. Wulira. Wulira jjajja. Kale jjajja. Jjajja ayogerereeyo. Jjajja muzzukulu we. Bagenda maaso n'okwanya ensonga muzzukulu munnange. Jjajja omuzzukulu akomyewo jjajja. Jjajja omuzzukulu munnange omwana twamukwatako ekintu naye bagambe tekyagenda. Luli yali asiira. Kati omwana alabika yeetikka n'ennyama agoba. Omwana agoba. Jjajja mbu yagusiba era n'aguteeka mu kitanda munda. Eddagala bali byamuwa lyakusiba mulambo gugende mu kitanda naye waliwo yagubbayo. Wangi jjajja. Tebakugamba omulambo okussa wansi wa kitanda.
omulambo omulambo naguse jajja bagamba omulambo aguse omulambo yagusaayo wangi jajja tugenda kuddamu tusibe omulambo kati bamugamba omulambo ogwo gwaggiddwayo yensonga lwaki wegwaggiddwayo gwewayokeddwa mbu era mukwokebwa ne gujja guleka ne gusumulula ekizibu kyatukidde ku mwana kyovola atandise okwetikka mu mayiti omulambo gwe mugenda kusiba ku mulundi guno jajja tugenda kusamba kati bagamba ku mulundi guno omulambo bagenda gusibiramu akabika omulalu ak'omuwala akatuula awazibu wennyini ku kalemanjovu naki si kuddamu kuzanyira ku tooku gundi teri kuddamu kuzanyira ku mulambo kati olw'ensonga eyo omuwala yaba afuuse eki egenda maaso omuwala yaba afuuse omusingo omulambo bagenda gusibirako akawala ak'omunda gugeza ne guddamu ne gubabulako n'omuwala ajja kubulira ddala egenda maaso jajja naye mbidde ono kali kumbe noni yatateredde kuba mulirwanaawe tebakwataganirako ddala era alaba mulirwanaawe ateekeddwa okuba niyavaako obuzibu bwonna bwonna kati n'okubonaabonakwe gwe yayiiridde empitambi lwaki bwe njogera ku bibonerezo ebyokuwambidde temugira mbidde ono asaana kubonerezebwa jajja nti mbidde talina buzibu ebibuzo byonna byemwebuuzibwa bigenda kuddibwamu nze nno ŋŋenda jajja kaakati ne bamulaga lwaki yeesiba ku mbidde ate nga mbidde si gwe alina okuleka ndi yeesibako ogenda okwetegereza ekintu ekiruma muwala woono waliwo eyakyambulula ku mukazi abantu basinga okwesiga bamulirwana be bayita mikwano gye oli yalina ebidandi bye tebimukkiriza kuzaala kale babimwambululirira wakati mu luguudo olugenda emugga muwala wooli gye yabibuukira kyova olaba abantu abasinga bagamba famire y'abantu abo mulimu ekizibu naye ekizibu ekyo abantu abamu babiwanankuza mu makubo gye bayitira kale nno gwe omutambuze olina kwewala otya ebizibu swala nagambye ofiisi yatudde kisuku gwe egenda maaso omanye abantu balowooza okuba nti bemikwano gye be bayeyambula kakati era be bantu be bamu be bakwata omulambo gwali gwa mmese bali baguzinga mu lubuga oluddugavu mwe baali bakolera eddagala liri erikwata omuwala omuggyako ekizibu kati omusajja agenda n'ayokya omulambo yagubbayo mukwano gwe yennyini ng'ayagala muguwala wabeere nga tateredde kati gwe weetegereze ennyo firimu emikwano si mibi naye saba nnyo Katonda akuwa ekirungi ekibalimu kuba wonna omanya ekibi ekiri mu mukwano gwo ate oyinza okwegoga akataago naye oba ebyo omwana tubireke bano ono kubanga nze ndaba buli bwe tugeza muwala wa neiba yali tazaala okutegeeza mutubireke wana abakazi bangi tebazadde bane mukwano manda abakazi bate bazadde ogira oguma manyira manda yali mukambwe nnyo ekyobutazaala kimunyiiza kati oli yali tazaala ng'aliko ekizibu kade ekizibu baali bakimwambuddeko naye baali bamanyi ndi bagenda kuzaala naye ekyasinga oleeta obuzibu kwe kuba nti ekizibu baali bakisibye ng'ate mulirwana akisibidde mu kitanda kye kitegeeza naye abeera musibe kaakati gwe omusambwa gwamulaga ttooki ne gumugamba toddamu kugamba mbu simanyi omulokole ye mulabewo namba emu nze nkulaze munviire ngende neewumulire munviire mmwe munviire musajja mukulu ndoza ebintu ebyo byonna ebyo ne babimwanjulira bulungi kyova olaba nga tonnagamba mulirwana waakuloga sooka olindeko osooka omanya ekituufu nga tonnayogera nakkonjera muntu bigambo ng'oleeta emmese ye jjajja tuddemu tusibe omulambo ye jjajja oguzeewo mu kitanda munda kale jjajja kali nga bamubuulira ekyokukola ekituufu efirimu egenda maaso twagala tumanye ludda wajja biggwera kati ogenda okudda eno Kizito ayagala labe nga abaako kyakola enku zino tezifunika ye Kizito ali mu kutereeza nsi gundi enku egenda maaso
ono agenda maaso abakyatema muzeeyi yakiguddeko. Kakati mbidde ngajja mbidde ajja atambula ennaku zino yava ku bantu. Olaba engeri Katonda gyakka mu bantu. Namunange mbaddeyo ne ŋŋamba kanzije ndabike ndi ndaba ku muganda wange mu Yesu alina ebizibu so nga Kizito agamba mu Yesu mwe tulina okutambulira. Kati soke tugende ewaka tulabe. Kikwatagana ku buweereza mbeera siina wenkola. Omanye emirimu gya Mukama kintu kikulu nnyo era bw'oli waabazze tolina kuleka ndi omulemesa. Tolekayo embazi munnange, tolekayo embazi. Baabano ba Luganda ba bulaza mu Yesu. Oli alina ekizibu kye agambe kagenda alabe bulaza mu Yesu amunnyonnyolemu. Ennaku zino ebintu si byangu kati aze wa Kizito. Nga nkubuulira ki munnange? Tugende nkubuulire. Ng'abatuuka munnange amukyaziza ewaka egenda mu maaso gembaka ga Kizito era nga Kizito yali musajja munnaddiini nnyo, yali musajja ategeera eddiini nga bw'okiwulira. Tugere tutuulireko wali, tutuulireko wali. Ono okuva lwe bamuyira empitambi yeyongera kwenyweza ku kugulu kwa Yesu. Egenda maaso nyonyo. Namunange muli mutya? Namunange mujeebale. Namunange omutima gubadde gunzitoye nga mpulira gulinga ogutuddeko essiga nga guntujjira kumukumu baaba. Ne ŋŋamba omanye ekintu ekikuluma ewuwo obuwomu ng'atolina baganda bo mu Yesu. Ne ŋŋamba lwaki sijja ne ŋŋamba ne nkubuulira. Kati so kumbula ekiki? Ekizibu kikuluma n'owulira nga tokyalina nagoogera mutakona alinga omubikire. Namuliramu wange kaliisubula mumanyi simanyi wani yamulimbalimba. N'agamba munaye kino ekisobola okuleka nkindeetera obuzibu ye neiba kali esubula oli. Ejja mugamba nti nze mbidde muloga. N'agamba nti okimanyi nti omusajja oyo akimanyi bulungi nti baamugamba nze muloga oba musawo kyamuloga amulimba bannange. Kyovulaba abantu ba Mukama balina ekizibu mu nsi ya Mungu eno. Lwaki omuntu asooka kwebuuzaako n'amanya ekituufu? Nze si muloga kati mulirwana wange omuntu gwe nandibadde nzirukirako ne mugamba wano wannuma ate ne muloga. Mabegaawo nali mbadde ndi ku nnimi. Oli muzeeyi muzibu nnyo era bamukazaako lya kacwano. Mukambwe. Ng'atuuka nga nti taata Joyi afa. Agenda maaso annyonnyola ebizu byonna byonna gye bivudde. Muwala we yajja ng'akaaba ng'amugamba ni muwala wa kacwano kiri bubi. Kyeta okuleka nti ayambibwa. Engeri bo gye balina amannya era abakkiriza mu Yesu musajja atu ng'asitukirawo agenda ayambe. Amuyaganye mbu ye baamuganga. Omwana baamusabira naye nga tebajja mumusabira. Omwana mbu mugange alina emisale gye tayitwa muddogo. Omanyi mulimu amayembe nga baba basala mu kifuba liyita mu nkwawa nga tolibuulira ebyo. Ambia ate yesibye embugo. Sebo biro omuweereza wa Setaani bw'alina okukiki. Byonna mutaka ng'abyogera. Munywanyi we neiba kacwano yamugirayo Jambia. Namuga ngenda kujjako omutwe atoka kasa nti ndi mutaamu nja kussaamu n'obutungulu. Oba oliiriddwa. Omutima gwantujja ne ŋŋamba naye abaweereza tetusobola kuleka ntukuuba bwe tutyo. Kirungi kikolwa kya Bwakatonda. N'agamba alina ogenda maaso asabe. Nga muwala wajja dduka emisinde ku makya ndi era omulundi omulala. Naye taata Yereni munnange taata alina omulambo. Ate agujewo musuulidde koye nti omulambo agamba gwange. Neŋŋamba wulira emboozi kyobola abagamba abinyumya abikyusa.
nino okutuuka ku mulimu. Ono musajja wa Yesu naye statement yeguddemu olubege. Okimanyi nti anyumiza munne Kizito ng'omwana yajja akaaba ng'agamba kyatawe mbu alina omulambo mbu taata we amuwaayiriza mbu omulambo gugwe. Jjukira kino kiba kimaze okuwalampa oba tokyamanya oba weetisse eki na buzito ki. Kyonjagaza bwe yagenda yalabye musajja munne bizibu ki ebimuguddeko bagambye alina omulambo omusajja wonfuna bubi. Omusajja nti ekinakutuuka kujja kukiraba. Omusajja nga tayingira mu nyumba. Bwe yayingira mu nju yadde neki leka ntyano kyatula yajja muna musajja ayingidde enju oba nkireke. Musajja ng'ayingira mu nju ng'akola ki? Azze n'akalulu. Omusajja ng'ajja na omusajja ng'ajja ne bucket ey'empitambi ng'eriko omutwe. Wanji nze nali manyi oba nankani busa bwa gundi mbuzi bagenda ku mubiji musa naye yamala kusitula bucket maama mpulira buli wenkyogere meme yegunde nsindukirira nsiyibwa omutima gwolaba wentudda sirinaga buntu. Omusajja yankola ekizibu yakola ki? Yayiwa mu lusuku awo kumbe emboozi baginyumya naye nga baginyumiza omusajja akalobosi. Owulirize buwuliriza ng'ebigambo byensaba oba wulira Katonda agamba oli bwakkuba oluyi kyusa ettame sayidi endala aleeta akabazzi akube. Ebintu bya Katonda bisaana mugumiikiriza. Sikiwa nti omuniga w'ekisuku oyinza omutwalako empuuta ze bbiri n'agamba kale n'engege ziizo twala. Ekyo kiba kizibu nnyo. Otulokole mu bibi kubanga obwakaba bano bakye bakolanga bagamba nti ate akuyiridde empitambi musabire esaala abeere bulungi nga basaba. Mulimu ebintu byetuyisaako amaaso abasinga nga bagisoma naye nga tebabiteeka mu. Olabye eddiini omuntu akoze obubi gwe oyongera kuseka kusanyuka. Katonda omusabira busabizi Mungu amuwa omukisa ategeere nga ggwe kyekyokka. Yesu Kristo bamukomerera ku musaalaba bakozesa emisumaali ne bamukomerera. Yawunzika agambye nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Owulira jjajja olugero omuntu gwe bakomerera emisumaali oba bamukomeredde emisumaali naye ate ggwe empitambi gye bakuye kungulu wanaabye tewatukudde. Olaba oli yagumira emisumaali naye ate ggwe empitambi n'otagumira mpitambi. Ekyo okireka n'ogenda mu maaso n'onaaba empitambi n'obanga oteredde mu mmeeme n'ogita. Wulira firimu sonyiwa mwami kali Yesu. Kati oyo kali muleke olwo nabimugamba nga musanyufu na nyaasi mayiringa simanyi oba lwakuba gwe batagiyiridde naye nga setumanyi oba asanyuka lwa ssanyu lya Yesu liri munda oba atunulira ekingazamba kino. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne bajja baatula ekisa kya Mukama Yesu Kristo omulungi oyo ekikusonyiya n'akuyiridde kazambi empitambi naffe tulisonyiwa abo abatuyira omukojowo. Osobe ogenda mu maaso munnangi saasira ng'obireka Mukama wa mbirese ng'obireka mbirese ng'obyesonyiwa yese ziggulwe egenda maaso bw'osonyiwa emikisa gibaawo. Amiina amiina ennene egenda maaso egenda maaso. Kaakati ekigimusa entebe eno nali ŋŋaanye nali yaddayo akola ebibye musajja wattu yasalawo abe ng'asonyiwa. Efirimu egenda mu maaso yakitegeera. Omanyi bagamba kola obubi mu buyise bulungi akuyisa obi omuyise bulungi. Egenda mu maaso neekolera ebyange sirina gayomba n'abantu. Dagambe tuli ku mwalo gwe tuli eno ku mwalo ogw'ekisuku gye tuli. Ganda wange Uganda gy'oli agendi
egenda maaso mutaka anoonya ebigimusa omanyi buli wotusemberera ennyo Yesu ebyensi obivaako waye muli mutya kati kumbe mulirwana mande bannange musajja gwoli muzibu ale mande ekintu weyajanjawaza kijanjawaza omusajja yanjira wa obambi kino bakibuulira mande n'awulira nga n'obujiji bumuyiseemu n'akuyira yanjira we yakuyira n'omukola ki ne musonyiwa wangi olimu amagezi naye musajja gwe ne bakuyira n'ovulubana n'oteŋŋenda n'oyiwa wena kugambe yanyambaza mulya Yesu ne musonyiwa mamayo mu Yesu bagambye obayinza omuyira n'agira naye bannange gwe Yesu we mumanya Yesu mwongera kusiruwala kati oli awo wava mu kuwutala n'oguba bugubi ya rabbi ono yamugamba bakuyira n'alaba nga gwe bakayira kati Yesu atugamba tugire naawe kennyini olina okwambala omutima gwa Yesu tonna gwambala oyambadde omutima gwa Sitaani kyova olabeka omutima gwo gujjuddeko naye nga nze era omusajja ategera Yesu kati oyo omwagaliza mirembe kyogamba ne bakuba akabazi ku mpumi ng'okyusa enkoona ng'aggunda Yesu ababeeremu oyo Yesu wammwe oyo abayiire empitambi ng'owoza Yesu ababeeremu muyinza nongira empitambi afadhali nkuleetereyo ensove kuba yeebeeyo kya ozanya n'okuzanya abamukomera ku musalaba olaba bali Yesu baamukuba ennyondo ne bamuba emisumaali n'agamba Mukama kitange saasira abantu abo tebamanyi kye baliko naye ate nze gwe bayiridde empitambi etabalagala oli muntu oli mugumu nze tonjira mpitambi olaba mberenga omwana omuto namusonyiye anjiridde kazambi sigenda kulokoka ono tayinza kusonyiwa ekyo kimuganya obulokole kuba buli alokoka yasiriwala bwakitwala yagambe tajja kulokoka nze ebintu by'okusonyiwa sibyagalira ddala kati nze ayagala obutasonyiwa kambe ne Sitaani wange era mutaka nga yeyongere mande muzibu nnyo tugenda maaso tulaba kitundu kya kubiri nagambye ekisooka mande ajja kibatuusaako mwemuke muzisanga abasuubuzi tubaagala nnyo mwemuke we tuli Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 gwendeka siddamu nakwogera bayiire negendedde nze kanzire n'emitondo nesirikire saagala bantu bakulu kwesiriwaza bakuyira mpitambi weewaana bakuyira sire yegendedde emitondo talina gafa wabula Mukama Katonda amusaasire egenda mu maaso jajja banone babadde busto bazukulu tusanyusa okubalaba naye enkola nga bwe tugimanyi kigali bajjajja beeta kaakati ogenda okudda eno ntaddewo 10 lino likume naffe tuteereddewo tuleme kwerabirwa kale ki ekyetaagisa ogenda okwetege kati kakati omanyi muzeeyi kye yakola obuyimba muzeeyi yagenda ewa Jamaada tebaamukolera bulungi kubanga Jamaada yali ajjako ebigundi biri ebitege byali biri ku mwana ebimuleetera okusera egenda maaso kati ayagala bugagga alina gy'alumbye baamugambye buli eno egenda maaso saagala engoma netandiko kabalengera wano obugagga babugaba kati muzeeyi gye yalaga mu bugagga egenda maaso bana bemi wanji jajja era omaze nojja ye jajja egenda maaso efirimu egenda maaso
Neze mwana bajaja kyebantamako b'emiisa bokka. Laba empe ogiraba ejamulita 10 nambe ndekuye. Omaze n'otuuka. Kale akatamu kago ko mukalabye enkalesa ebeera mu kava eyiye. Kale mbalaba. Kale weewaawo. Sajja akuli bubi. Andi bubi jjajja. Kadi wulira firimu. Musajja ono wamukola ki? Olaba abalogo batabula abantu. Simanyi musajja kyanjagaza. Kati ye omuntu kyobulaba omuntu agenze ku ndagu aba ayagala nnyo okuwulira ekyo kyawulira mu mutima gwe. Kati ono ye yakyatula omusajja ng'akuli bubi. Bannanga omusajja ng'akuli bulala wamukola ki? Omusajja oyo afe. Olengera bukyayija buva. Efirimu olaba bulamu bw'ekizikiza bannanga mulwane mukiveemu. Ekizikiza ekyo kizibu. Ekizikiza bubeera butamanyirako ddala. Efirimu egenda mu maaso. Kijja gisobola. Tukuwe ejjembe zadde ngaze oba tukuwe ekifaalo. Kati ayagala bugagga. Tukuwe ejjembe zadde oba kifaalo. Mumpe zadde. Ye jjajja. Awo katabanyiiko kano kaba kafe. Jjajja. Wulira. Ako nako kaana kange. Kaba kalina okukola nga saddaaka bajjajja beetaaga okunywa omusaayi. Nedda sikikkiriza. Oba otuwe kawalako kano akaseze. Wulira firimu. Taako kensigaza kokka. Kakati ate olukatwali nedda. Bwe bati abazadde batandika gawana empe. Leero ng'alina ebyana nga 8 biri awo bimulira akawunga. Agamutwaleko 3. Ne wajjajjaje omulala. Munnange onootuwa saddaaka. Lwebale onoomutuwa lwebale. Efirimu egenda maaso w'ofiisi yatudde Kisuku. Ye jjajja. Kisuku gye tuli gwe. Osobola okene jjini. Kati ayagala bugagga. Kene jjini. Ono ng'asaba ejjiini ayagala bugagga asabye ejjiini mumpe ejjiini. Ewe ejjiini ndisobola lirya mmere kirira kya misana kya ggulo. Lisula ku lwanyo. Njali alira olwanyo. Ngandaba bwe kibuga kitoledde. Jjajja ebizibu. Akeberera mu kirindi. Abazzukulu bonna batuulira awo nagamba kaakati. Sikutwale wajjajja nampeke gwe. Ebintu tebigize bulala gwe togende wa nampeke. Eyokunyokeza. Kuba kakati ndabira ddala ke wagaana okutereera n'ekyuma oli. Ewa kyuma ke wagaana. Ejagenda ke kutwale wa nampeke. Efirimu egenda maaso. Jajja Kaloozi aloola buloozi wuuyo. Ye muga ya Faizo origino ne muzi. Tumulabe mu firimu nyingi. Katugenda maaso nero. Gwe nange mama nyabo. Mandwa kyeno. Mandwa ono bamweyananga bamweyananga ata amabutami. Ajijijiji kati emandwe muzeyi bamugambye agende ayagala jjiini afune obugagga. Egenda maaso. Tugambye zonna. Ewajja Mada teyaddayo kuba Jamada yambuulira amazima nti neiba we tamuloga oyo tamwagala. Abadde ayagala afe mpozi n'okufuna obukungu. Egenda maaso. Akkiriza abajjajja akkiriza n'asaba ejjini. Era enkola n'obukakkulizo abikkiriza. Kati ono agenda jjajja ova ku mutwe. Okkiriza otwala ejjini. Lwaki tusabye amayembe aganaatwala enkoko? Onoosobola ejjini gwe nje lisobola. Ayo genda kuwa obubaka. Kale katulinde ekiddirira naye ejjini ono alisobola gwe ono alimuwa akatiriza kuba naye ng'omuntu agati ono alisobola ye. Abadde n'ekizibu kya nsimbi. Yagamba muwala we abadde baamutereeza naye ekizibu ekyalemedde ewaka ze ssente. Essente tezirabika. Kati ate bagamba ejjini lireetera kumukumu. Naye agenda kufuna eddagala ery'okunaaba. Efirimu egenda maaso. Ez'omutundu. Ajja kulinaalira mu masaŋŋanzira. Ebisigadde bamugambye bijja tterera abaana abakikoze ekyo n'amalirira. Saa 7 mu ttundu nagana n'aba eddagala mu masaŋŋanzira. Kale. Efirimu egenda maaso. Kaakati ogenda okuva eyo
abawala bali mu kugira mukonzikonzi. Bane ennaku zino ebintu si byangu. Bali eno kasa bali mu kunoga mukonzikonzi. Omuwala yatereera ekinanka ne bakimukwatako ne bakimuggyako. Twagala tumenye ludaba gye bigwera. Nga batandika tekka mukonzikonzi waabwe. Naye ennaku zino omanye omuntu ng'alina mukwano gwe ne bw'okola kye batasobola kuleka ndi omuggyako. Kakati Jowe yalina mukwano gwe mulo wa mulokole era tebeeta. Naye mulokole okuva ne bamuyira empitambi yatya. Era tayagala kuddamu kweriraanya amaka g'abantu bano. Naye nga bba abaana balaba ekyo kiyinza kuleka nti kibaabula. Era omuwala ono awulira ddala ayagala kuleka nti ewaabwe avaayo. Kubanga taata alabika amuleetedde embeera gy'atayagalirako ddala. Ozawo n'abeera ewaffe kinaaba kitya. Sisuubira nti taata anakkiriza. Ya muwala amanyi taata tayinza kumukkiriza. Munenze waka wantamye taata anjogerera. Buli kaseera agamba simanyi yanyamba kale nange era nkiraba yanyamba naye bannayinze taata embeera ze zikyuse nnyo. Saalinze. Bannange ebintu bizibu. Ogwa ku kiwala ekirungi bwe kiti nga kyenyinerera kyebitiggula. Kumbe kyabuuka ekiteega buli kiro kiyita mu kibira. Lifuluma ng'erigenza okkojoba. Wali olowoozezaako okukyuka eddoli Mukama afuga obulamu bwo? Tugenda maaso. Joy, eno ensi n'okwewunda kwayo byonna bya Katonda. Era buli kimu ekigirimu kike nga naawe mwoli. Kadiko kambulira ekintu ekituufu ekyokukola. Ebintu byonna ebiri mu nsi Katonda yabissaamu alina ensonga. Naawe kennyini oliwo lwa Katonda. Lwaki sigwe bwekwasa ebyo naaba ng'abitereeza? Okusinga ogenda maaso n'okuleka ndi olaba nti ensi ekulemeredde. Towereddwa n'abawummuza. Yamugamba weerabidde Katonda bwe yagamba nti abazitowereddwa bati kulengugu. Towereddwa kyokoze eri Mukama. Nakyo olina okukola kwe kuleka ndi weekwasa Mukama Katonda. Omanye ebya Katonda bizibu gwe kyoyita omwaka aluyita lunaku. Nze nkubuulira. Kati yagamba ayita Katonda jjukira eddoboozi oyinza omuyita ng'eddoboozi ndirwawo okutuuka ewa Katonda. Ekyo nayo kiba kirala. Okusaba si kukkiriza bukkiriza lwakuba gw'oyagala kuwona. Egenda maaso. Tukanodde eri Mukama. Ambuulira engeri entuufu ey'okweyisaamu eri Katonda. So Yesu waffe tayagala lirizi, tayagala bibbo, tekyaba ayagala mutima gwo. Yesu wa mutima. Wojja neeyirizi Yesu tasembera wooli. Kirawo kwogerako mbuulya abantu. Egenda maaso. Eno yo weggwera ba super dancers kyemanyi bamaze okwetereeza bulungi nnyo ne dancer Davi. Super dancer Davi. Tujja genda era tugeze. Joy. Egenda maaso. Oyogera obuuli. Nzikiriza kasitanga. Kadi ye munne kye yasooka omugamba. Kyalina okukola kwe kuleka ndi yeekwasa Katonda ebisigadde abikwase Mukama. Ebyo bijja kutereera. Toddamu kuleka ndi otya. Egenda maaso. Kakati jjukire taata w'omwana ono muzeeyi Kacwano yasaba ejjinni. Ejjinni balifuna batya? Ofuna otya ejjinni? Kati nga bamuleeta olema wano nkutwala Nampeke tonzanyisa. Efirimu egenda maaso. Kakati ono yeewuunya gwe ssebo n'ogenda n'osaba ejjinni ng'amayembe weegali nga waliwo ejjembe n'osaba ejjinni wabula mwana gwe muzeeyi gwe nze mumpa ejjinni. Kati olaba wali eri awaawo ogenda twala ekidomola kino. Kati otwala ekidomola mabega w'olusozi olwo
odoli naye bw'oba ky'olina ky'osanzeeyo tolina kulabika ndi obaako ky'okola kiteweekanga naye ekidomola kibanga kiguddeko anti oyagala jini ndisobola woba olina ky'osanze ne woba weekanze ekyo oba kiki oba kamuje oba kale kanyonyi enkata ogikomyewo tosuula enkata then ojja ofune jini lyo baasi bannanga obugagga buli wala lengera omusajja luno si lutabaalo oli yamugamba lwaki tewatwala ejjembe kamala okutoolako wano enjogeza oba ntwale yonna bamugambye agenda atwale amazzi ago naye tasuula enkata laba jjajja wuuyo egenda maaso nga bakyusa amazzi agabadde muli nga bagazza muno gundi emitendera gy'obugagga ogira onywerera ku sebbiri z'olina ebintu bino si byangu ze nkubuulira ze ng'atugumire ku mbeera y'ekikomando ndaba ne gavumenti yakitongoza tugende maaso kuba munnange lwebala ogira ogumirawo okyayimiridde onoonyeza omutwalo gubuze ebuuka n'enkola weeri yakira awo munnange olunaku olulanga bwe lujja tugenda maaso laba ne mukyalazi wa kyagumye oli awo n'alongoziwa wali talina jadda newe omusaako ssebo bajja be10 yanga yajja kola ki kufumba naki egenda maaso kadi muzeeyi yanoonya bugagga sijja kulira mu bwavu nkaddiire mu bwavu nze nfiire mu bwavu muzeeyi ngajja bamutisse galani muzeeyi bugagga bwe bumutawanya muzeeyi ng'atinatina tatambula naye atinatina aleese emaali njagala bugagga bamugambye aleete endomola aleese endomolera ng'agireeta ng'aleeta endomolera efirimu yino muzeeyi ng'aleeta endomolera muzeeyi aleese endomolera bugagga kintu kizibu nnyo bannange mukama katonda egenda maaso efirimu yino ye kenyini atunulanga ebbanja efeesa ayagala alabikendi afunako simayiro egenda maaso bamugambye gyaba aleeta endomolera ng'agireeta bamugambye enkata jazaayo ng'ale eyabadde aleese ekidomola ekijjudde ogenda tukanga ekidomola kikalu ekidomola temuli wadde tondo ate bamugambye agatuusa amazzi temuli efirimu yino bagambye tuli kisuku gwe tulaba obulamu bw'ekizikiza efirimu yino egenda maaso amazzi tegatuusa gyegadyerogenda kulaga muzeeyi akozera mugamba leeta amazzi tegatuusiza akoze ati alina oleeta amazzi amalala ogerera gyava talina kyalaba aliyo yekka bamugambye agume efirimu yino eno y'ekisuku egenda maaso ng'ayingira abagenda kwelegereza olagawa simbo muzeeyi yazako misinde mbulese mama ayo nogembalaga yingegwe neja misinde nangaye asanzeeyo empologoma gyasanze empologoma yoneza bugagga oyina funa bugagga empologoma yeriyo bugagga buganye empologoma bugagga buganye mama sigirabanga yamalashiraba endomolera abadde atutejjudde eweddemu amazzi osanze ekisimanyi wenkyogera webadde empologoma oba ebadde kimaama nempulazina bangi enkata eriwa bamugamba enkata kati enkata yeeriwa anti olusanze empologoma labona omusiru obugagga bukulemye nedda tuyiye gandi alikale vaawo bambi sebo nyamba bambi afadhali ntume nampeke bwomu ekiro ofiisi yatudde ekisuku naki
egenda maaso munange tonvaamu obwavu bunnumye kuva lwe banzaala nvubuse bunkalakata nzuno nkuza obwavu bunnuma nkaddiye nabwo saagala fa nabwo munange nyamba oli wanozanya buzanyi tugamba era genda oli efiya ggwe taddamu kumanyira bannange sigendagira ku luno bampa ekigezo ekisemba naye nga lyejjini ngala nzireyo nali ewaka ejjini ngenda nalyo ngenda nejjini sijavetu nga ndi mwavu mama afadhali ngenda nejjini bambi jaja yamba egenda maaso efirimu egenda maaso bigwera wa omuntu omukulu omugamba atoleka nkata kale oluva ng'ogamba jajjawo mwagala omanyi Katonda muzibu oyinza owozambo oyagala nnyo jajjaawo agamba nja kujja nkulabe ajjira mu mpologoma ogamba jajja genda bba mbale okulaba kakati njagala nkuwa ensala mu ndege onoje ekola ki oliyagala kunziza mu palapase oba oyagala kunzizaawo egenda maaso efirimu egenda maaso twagala okumanya ludda wa gye bigwera kubanga yo gye tulaba kena Uganda era tulaba obulamu bw'ekizikiza kakati ye muzeeyi yewereddala ng'agamba ku mulundi guno kyonna ekijja mugumu okakasa okakasa baasi ng'atandika kowoola ogenda okwetegene agambye bamugambye kyonna ekijja talina kwekanga kakati muganda wange bw'osanga omugagga ng'alina ssente ze sooka omuveeko abantu bayita mu buzibu omusamba guyinza kale nampeka ayinza okuyita jangu ondabeko ate janku 8 nampeke ya ozanya kakati enkoko ye yajja nanti ogenda kukwata enkoko eyo gyevudde tebalabye ogenda wali ngenda kutwala ewa jjajja enkoko ogiwanike mu bbanga booti mpaka jjajja lwaginona naye woovaawo nga jjajja tannanona nkoko eyo agamaaso gokanula gakulinga ebbwa enkoko togita sijja gita njagala jjajja mpa obugaga sijja ta nkoko ye mpaka gwe ye sijja kuta nkoko gairaganya banzaala sijja fanga ndi mwavu ozanya n'okuzanya muzeeyi ogumye ngumire nga ibaale nonzanyisa nakunzanyisa nfiire wano obwavu sijja fa bwavu nga ndaba ono nga bamugamba ekyokkola efirimu egenda maaso naye osooka n'otunulira agaba obugagga nze wano bajjajja bye basuulire olwesa ye mugga ya Faizo oligino nemuzi era muzeeyi naye wuno agumidde mu kino nga bamuleeta egenda maaso yingira nga bamuyingiza munda kati nze awo mba ŋŋenda nga bamulekayo tovaawo nga jjajja tannakima nkoko ye beeraawo mpaka jjajja lwakima enkoko kati otuula n'ogiwanika agikima atya wonna jjajja waali abaagirengera tovaawo sente togeza n'ovaawo mpozi nga nange
ebintu by'ensi bino bizibu. Jjajja nampeka ogira obaayo naye munange okujja obwomu. Muzeeyi ng'atuula munda akasibye. Aba akyatudde nange ebe kyali waggulu. Ono ng'aginonye mangu. Ekintu kyakuba laddu yakuba. Ne bajjajja balimba nabo bano nabubi. Ogenda okulengera enkoko bagikimye naye ate we baamulesa atudde waweddewo. Ono yajja oyo kyanga ozikiza jjajja. Oyo kyanga ozikiza jjajja. Bano bazzukulu bo otaamanga olekamu jjajja, otaamanga oleka jjajja, otaamanga osirika jjajja, jjajja otaamanga olekamu jjajja. Nze wayi ejjini olifunye muzeeyi gino giregi gwe olwo abagitutte ate guno omuliro guvuddewo tategedde bw'atyo nnyini nkoko ate abadde oyagala atwala embisi ajja bwagibabula bwagitwala bwejja bwalya togwa tereera oyuuga ki? Ejjini we linagamba tudduka onodduka gwayuuga. Ettama likulinga ekikomando oli awo. Egenda maaso ye Kacwano. Omuntu yenna okusinziira ku linnya lye kw'omanya kyasobola okukola ne lyanasobola kukola. Kati Kacwano mucwano yacwana. Egenda maaso. Kakati muzeeyi okuva awo tumulaba ng'ayingira ekibuga. Alina waatuukidde. Efirimu egenda maaso. Muzeeyi bw'atuuka bw'atuuse. Nga abeno ng'ajja we batunda mifaliso. Gw'olaba oyo abadde asula ku lwanyo. Sayinza okulaba ssebo. Gye baleko ssebo kasitoma ssebo. Sente mmeka? Ayagala mufaliso. Ky'oba olaba omugaga bw'omusanga. Mulimu abagaga balina emitima ng'ayina ndo ng'atambula aluma n'emba. Kuba bwe yali agenda gye yazijja yagenda ng'agumye. Emitwalo ena. Bane muzeeyi ate akyanyigiriza abatalina. Kale kankuwa emitwalo ena n'ekitundu. Nga siitawo. Bannaye munaye yongeza ku ssente muzeeyi. Omufaliso nagusuubula mu 6. Kankuwa 5-2. Nedda nagusuubula 6 nange ndi akasanvu. Kale kankuwa ssente zino mitwalo 3. Omuwala yakkiriza. Muwala ng'alemera ku mitwalo 6. Omuzeeyi yazza oggula omufaliso. Ndiraako omulungi we bataayombere oba baani. Leeta omulungi kwe bataayombere. Alina bwebiri ebiri kati. Ne bagujja omufaliso. Basobole okuleka ne bagenda maaso muzeeyi ono. Ekintu kino kirina okuba nga kitereezebwa bulungi nnyo. Muzuri sana. Awatali gamba nti oba kiki oba ki. Efirimu egenda maaso. Nga baguzinga. Muzeeyi yegulidde omufaliso. Muzeeyi aguze tweyanziza tata tweyanzeege. Siti nagisanga.
kati muzeeyi sikuwandiikidde kapapula k'ogulidde ako newe kabaka enkya kyemmanyi okakasa gwange ogunguzizza oyinza okugamba ndi si gwange kakati oluvannyuma ennyo bino ebintu muze mubiwulira buwulizi abasinga mubirabye oba oli awo munnange muzeeyi ng'ajjako radiyo muzeeyi bw'ajjako radiyo atuuka ayomba radiyo eno nagirasa erimu amanda jjo kati lwaki terimu wadde akasiiya radiyo mugiwuliriza nga siriiwo ate nga nabagambe muba mwagala okuwuliriza ku radiyo munninde enzire tembale kakwata ku radiyo amanda mugakendeeza amanda bagaseera banaye tetunnagikwata tombulira kati ino newenjikuba empi tekyayogera luli abadde nga amanda gagwamu nonjijigamu empi 3 neyogerayo ennaku awo naye gwe omukazi gwe nagamba wonna walemye okuntegeera nja kujja ku kyempi kuzze ku ŋŋumi kati nviira n'okunviira musajja mukambwe ayongeza ebibonerezo buli lunaku akujja kumpi n'akuzza ku ŋŋumi otereere kati waliwo ekiddako omufaliso gwendeese tweyanza mukulu omufaliso gwaffe weebale nnyo munna si gwa mugenyi yenna kati kyolina okukola amasuuka genguze buli lunaku okere ng'oyaleyo tobuuza baani abasuzeeyo owulidde tobuuza baani abasuzeeyo okeeranga n'oyalayo bulungi nnyo esuuka ozooza toteekangayo ezitali ngolola empozi ng'olina kyoyagala ekirala bw'omalanga okwala bulungi obuliri tobutuulanga nako wadde obukwatako ogambanga malirize bakulu mwebake wotali kikola ekyembooko bali kukuba siriiwo baani mwami lwaki ontiisa nkugambye togamba nti sagamba efirimu yino kale mwami omanyi okuba ni baleese omufaliso omupya waka gwe nolowooza baleetedde mmwe kumbe eri waliyo abagenyi oli ba omusajja ono ng'akaawa bulala ye ne yeeyongerayo ng'agenda kwalabulira ekisenge kiikyo baakimugambye tugenda maaso nabagambye ab'ekamuwungwa mujesanga wa mwana mulenzi oyo kagwa video club ate mande agenda batuusako firimu zino zonna tugenda maaso mpolampola era twagala tumenye luddawa gye biggwera ng'ayala buliri efirimu egenda maaso ng'ayala buliri bannange ebina Uganda tubiraba ng'ogyeko okunyumirwa oyiga ensi eno ekintu kyonna omuntu alaba firimu eno naaba ng'agirese waagirabye erudda tekiba kirungi egenda maaso leero tuli kisuku egenda maaso munange ng'ayala buliri ayala bw'atereeza mwami bamugambye ayale waliwo abasulawo kati ndaba ayala alinnyo eno ate bamugambye efirimu egenda maaso ayala bw'atereeza ng'ayala kiriri bannange obuliri no nabwo tebwalika ng'atuula ladies and gentlemen ng'atuula ne bannange omusajja ono oba kiki mazima muno yala obuliri obulungi otuulako bwaki bannange otuulako bwaki oli musiri olimu amagezi dangako otulako bannange kiboko yennyini kiboko ya uchafu wowe mama nze yaye mama sikirabanga yamala yakiraba mama bakiboko n'oliranga n'obugalo obukunuuse wowe mama kiboko zivudde mu mabaati awulidde zigwanga ebiyingula kiboko ekanga kiyingula wowe sikirabanga yamala yakiraba buli wamala bamuwalagala omwana ogenda okudda mama obadde otya mama kitaawe yaleeta abagenyi mu nju omwo
Kitaawe yaleeta abagenyi tebaleka bali invisible. Simanyi oba bamira siriki. Simanyi oba kinaye mpulidde boogeranga ku Zairu. Boogeranga ku Zairu maama. Efirimu egenda mu maaso. Sitegedde banne kye tuliko. Nze n'abankuba ekibooko mu mugongo mpulira mbabuukirirwa maama. Nze nampulira sikyetegeera mwana wange. Nze golaba nali nagaana okunoba kubanga kitaawe yali ssemataka ayina ettaka naye maama ntuuse olemererwa. Maama okaabira ki maama oba wammwe wagana otereza empewo z'ekika nedda. Bino byogedde nga ku Zairu. Biri mu nju omwo maama. Firimu egenda maaso. Efiri n'ayingirayo. Laba firimu. Kyekikube maama kibooko. Kye ogenda okulena kibooko zikutuse n'okutuka. Ogenda wulira enseko. Gwe okwata oba okwata kale kwata naye okutuula twaganye okutuula. Aye bangi. Omuwala yafuluma nangoye. Maama baayi nkulekedde amaka g'abalo. Nze ebintu ebyogerera mu sirikisi bane mwana gw'olaga kaŋŋende wasenge buwangire sijja kusobola. Kisukuna ki egenda maaso. Omuwala agenze tajja kusobola. Agenze buwangire kadi kumpa aba agenda taata akomawo. Ate ggwe kiki gwe kiki senga yadampise buwangire ekiki buwangire nga senga wakwita nga sinamanya mwana gwe era kubanya otegera bulungi gwe oyo yana kumanyira ogende buwangire ma taata ne mwana gwe otegera negwe mwana gwe nakuzaalira wa simanyi bakizaalira ku ndagala mbidayagala kutumalawo ate gwe gy'olaga sina mekazi nkutaddemu kubi. Omwana ayagala kuyuza taata yekyanze buli kimu kyonna nkutaddemu ssente okusobola okubeera booti katungamba tugenda wambidde. Sebombo agenda buwangire taata yaganirawo tojja kugendayo. Nze taata ndeka ngende buwangire kuba ebintu ebiri mu nnyumba sijja bisobola. Mpitaako mangu. Ojja kudeeka. Kiki kyoliko? Kiki ogamba? Ekiri munda muli. Nkukuziza okutuuka. Mwana gwe mbonyebonye naawe nnyo. Kati essaawa eno yagala kuleka mbosimanyi ogenda wasenga we nakanwagi. Nze ebintu ebyo sebenakolda. Nze taata ku bintu ebiri munda muli oba muli muddimundi simanyi. Ogambye ki? Nze mpulidde byogera bisekanga ddimundi. Ogenda kumpitako. Njagala oddeyo. Nze sijja kudde taata. Neyanziza nnyo byonna byonkoledde mu nsi eno neyanzeege naye taata nze ng'omwana atajja kugalamira nze sijja kubwa ddimundi. Otegeera mwana gwe. Taata nze oganye. Jjo waganye. Mwana gwe nedda. Okiba nti nze nkuzaala jjo. Mwana gwe nze kuzaala mpitaako. Nakanwagi mpitaako. Era mwana gwe. Naye nakanwagi gwe. Okumanya omwana aganye. Wuno ayingidde ettale. Nakanwagi oganye okuja. Yayita mu bbulu. Ayise mu bbulu. Sijja kusobola. Kange mpite mu bbulu ntuuke buwangire. Sijja kusobola. Ono byamukubye kibooko tannatereera ali mu kusinda. Takyasinda asindikana. Gw'osindikana ki? Gabikube nakugambye ntya. Naye emputu wayogi. Mukazi gwe nagamba bw'obanga omaze okwala obuliri oyalanga n'ovaayo. Naye nasimba obuzibu oba olina bwebwo. Lwaki temuwuliriza? Emputu nkugambye kyolina okugoberera. Nasimba emputu akufuukidde ekizibu. Nasimba emputu olinga yalwalamu ekizimba. Tugenda maaso. Ne banne musajja ge watuleetera ekintu
musajja gwe tuleetedde ebizibu mu nsi ya Mukama Katonda eno. Kintu kyawe ekikuba kiboko nga togalamidde maama. Wowe maama nze ali maziga yakabe ne buswiki bw'amaziga ne bukuba. Ebyo by'ebintu ebirina okutukuuma. Egenda maaso. Kubonaabona kwe tulimu kuno. Ffe tufiirwa abaana. Ffe baavu tetulina ssente. Buli kibi kyonna kijjira ffe. Lwaki? Muzeeyi bannange ebintu bino tetuganya abantu munoonye ssente kufuna mirembe. Naye ekintu kireeta emirembe nga kirimu n'okukyacankanya obulamu ekyo kirala. Mbabuulira bannange kino kyakuyiga kiri mu firimu eno. Egenda maaso. Ekyo kyangu nnyo izo kimuta. Gumira okwala obuliri nga tobutuddeeko owone emiggo. Kiri ekintu kibadde kigumu kikuba omusinde kitambula nga dimundi kitambula ali wano asindika na busindikanye. Tulina okubeetondera. Mpulira tugende twetondera emisambwa nedda siddeyo mu kwetondera emisambwa tugende twetondera emisambwa kati ke gikubidde mu kisenge gijja kusanga masanganzira gijja kuba masanganzira oba ginsangeyo egenda maaso. Kaka tuddako ewammande aba ali awo. Magwa oliwowa okubonaabona kw'abantu ku kyalo kuno kwonna. Emisambwa jjajja Nampeke yanyiiga kubonyaabonya bazzukulu be. Ntabuka ya Kalyesuubula n'embidde bw'ensibuko yaayo. Kiki otegeeza mukazi gwe? Mbidde yakusindisa wano ojja ogwire wano eddalu. Laba firimu. Kalyesuubula. Mbidde yakusindisa wano ekiki? Watta omwana wa Kalyesuubula. Kale nyoko tomba mukazi kumbe ono yatta omwana wa Kalyesuubula yasooka ow'obulenzi. Wandaako. Kalyesuubula Kacwano yalina omwana ow'obulenzi n'afa. Ono ye yamutta. Ogenda tambula ku kyalo kino. Kumbe emisambwa giri emikuuma ddembe gikaaye. Omanyi mubaamu emisambwa emibi n'emirungi. Nobagambe nti gwe yamutta. Oli musiru. Ogenda okwetegereza obulungi ennyo. Bulijjo Kacwano ali ku mbidde amanyi mbidde yatta omwana we kumbe mukwano we gwayita mukwano gwe yamutta. Kati omusambwa gumulinze. Mukazi gwe. Omanyi gweviira. Omusambwa obedda ayomba na musambwa nga tamanyi. Abadde amanyi ayomba na muntu kumbe musambwa gwe gubaddewo gumulumbye mulabula. Egenda maaso. Kaakati nno mukagundi ono mukyala Manda ali wano ali mukono gagundi omwo mukyala Mande. Malokuge genda maaso yetereza ali mutumwanyi kyemanyi ba super dancers baterezeza de kintu selector Sami ne super dancer wali Davi ekintu abana ono yaduse emisinde uya banage laba gwe laba firimu omusamu ensoke emulumbye ozanyazanya gwe ne bazzukulu ba Mukasa oyagala leeta buzibu. Ensoke emulumbye ovanga ku nsoke ekulumba ku lukalu aba ali awo. Mukyala Magwa. Kaakati gwe mwagenda ne mweyambulula ekizibu mutaddemu obulogo nage mulimu emisambwa emirungi n'emizibu emikambwe. Kaakati gwe oyinza otogenda maaso n'ekyo kyoli gwe gwani ambuza banayinze sitangako muntu ne bwobuza amaza Katonda muguka banga oli musamba kiraba mazima nze sitangako muntu era babuuza Mande yamanyi amweganye. Abakazi baba mulaavu nga sente weeri nga tebannabaawo mbirimbirigo naye wajjewo emiggo nga jaggalamira olabe. Ogenda kutambula ku kyalo kino kyonna. Bannange tonkolimire bambi kolimira Mande kolimira Mande bambi nsonyiwa maama. Munange nze sirina buzibu nassali waabwe woowe.
sirina buzibu maama munange musasire omusambwa gwakolimira famire munange temuleeta buzibu muli babi nnyo olaba ettima ebbi omuntu obeera n'omutima omubi ekyo kyekidiri gutema omusambwa ne gutema wawe maama nze nfudde maama uwe maama nasali waabwe nkoze ntya nze banange omusambwa gunkolimidde maama mande wandeetera obuzibu ne mwanyi zamulemoka okwanika mande kikye wankola yamugamba ekisugu waliyo esente ajamuwasiza eno munange kakati ngenda kudda ewasenga mu nnyendo nkoze ntya ye tunuulira firimu eri omwami ebintu gye miwunyo gyazedda banaga munyambe manda oli wa egenda mu maaso tozannya ne omusambwa gwe omusambwa efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso biggwerawa nagambye ndiyoki ne ba super dancers be baddako yatambula butambuzi genda okudda ekasaka omuwala wuuno kasita yadduka ono yagamba mbu agenda buwangire yatuuka yayita mu buyisi genda okudda eno kakati omuwala ono eyali agenda ebuwangire okuyita mu obuyisi n'agenda ebukyaki wuno munange gyebaleko omukulu naye njebale naawe ogyebale munaye nvudde wasenga ebuwangire ne baŋŋamba ebukyamire eno bukyamirya waliye ku mirimu kumbe ab'ebukyamirya nabo bennyini bali munjako naki egenda maaso mwami kali esuula efirimu egenda maaso naye gwomanyirevo yenjako gye tulimu eno gwajjanoonya emirimu ebintu si birungi mukazi yayagalayo omukozi kangende yasalawo ebintu awo malirize bino byenkola ono yamugamba alinde agenda kuleka ndi abaako kyamuyamba alina bamanyi awali abanoonya abakozi tofaayo gwe bintu byonna nze bantu bangi bemanyi ebulaga waliyo emirimu oba oyagala genda ki ebintu mirimu tujja tugenda maaso tebiyinza gaana kigaana ebulaga bukakata omutegenda bulungi bukakata kumbe waliwo ensoke erina beereeta bakola amanyanga kyova olaba ennaku z'omubbi zibaana bamugamba jangu ewa Yesu kibadde awo kimuyisiza mu mitala kyalo kiramba bukakata yenna kimumwetolozza ekintu kimba naye bansonyiwe kimbusiza omutala gw'essunga nze gwolaba owulidde wakola ki obadde kiki ensoke yiyo ensoke eriwa naawe ensoke yiyo ensoke palango dandeka naawe ensoke tensanga nvaako munange nsasira muganda wange ebizibu byajja munange nakola ensobi siri gwe munange efirimu egenda maaso oli laba ekyaddirira laba mukyala mande nviira ku maali olengera bannange ebintu byensi we bifundikira obulamu bw'ekizikiza buzibu kuba omuntu oyinza ofundikira obulala laba omukyala yali ayambala ne bamulaba ku kisugu
Banange muve ku nsi muve ku biri mudde ku bino. Buli alina kyakola ng'okikola mu bibi okubaako gw'olumya. Bannange essaawa ey'okwetereeza. Abantu muddeeko mu kitangaala bannange, muddeeko mu bwerufu. Baakola ebikyamu byonna ku kyalo, baateganga abantu b'abandi amalogo kalengera bwafaanana. Ali mu kala ya kabalagala. Ozannya n'okuzannya. Ebikolokomba yeetisse yagamba enkota ye tagita. Osanga oli ayomba temunsuza enkota. Kumba ali ku kikolokomba kikalu. Mundekere enkota. Wuyo. Olaba ne supidi atambulira ku supidi alinga alimu mmota mu magulu. Omulaba emmoloka agivira tennatuuka. Musirunyo banne kitalo nnyo maama. Kitalo nnyo banne. Ebigambo bya tebikwatagana. Efirimu egenda mu maaso. Kampulireko wano, kampumulireko wano. Nange nyagala namugende mbumuleko awo. Nze ndeko nsunira bwerere tonsuna nsunira werere. Ozanya n'okuzanya. Nze nva kalo wenkubanja ebbanja lyange jaleta. Rubeja kale kumaka nvaako nze. Ozanya gwe awunze. Egenda maaso naye tulaba kina Uganda wekigwera selekita Sami. Ekintu asumulula endongo abaana bandiyo kitwatuse dda webali wali eri super dancers. Ne DJ Sule ekintu kyekimu super dancer Davi ne engineer Emma Mumfo. Efirimu egenda maaso. Ndeka nawe ndeka tontakula. Nagamba nviira ku santiri. Neda nze va ku santiri lyange nawe. Oba ayomba nani? Nze nvaako nze. Kati amatoke gango gatadde. Mpa amatoke. Bannange. Kali vira usali bani daya ina kali kupiro likupiro oliko tozanyisa ensi kati ogenda okulengera omuwala yali yagenda ebuwangire twakoma okulaba nga anoonya omulimu ng'amaze okuyita emyezi 3 tumulengera wuuno oba ebukyambire yayitawo buyisi teyayitawo buyisi ono ebukyambirya oba emirembe yagifuna mu nkonge ezitumanye egenda maaso mutaka mukazi watu ono kati ngajja ogenda okudda eno emirimu gya Mukama emirimu gya Mukama emirimu gya Mukama tunazawo ebibi tunazawo ebibi tunazawo ebibi gana amazzi ga nnyanja Mukasa yennyini kwe Mukasa tulongoose tuyambe Mukasa efirimu egenda maaso nga banazaamu amazzi ga nnyanja tebaagala obukasa Yesu ali nabo mwala nga ajja atina abeeno wuuwu kulamusiza nnyabo mbadde nnunya ku musumba wa wano musumba wa wano ewaka we tomanyiwo azze anoonya musumba jangu nkutwale omusumba abeera eno awo oba ogenda awo konko n'omusumba ojja mulaba neyanziza nnyo bambi egenda maaso musumba nga bajja okulaba omusumba mukazi wattu ebizibu bimutabukidde mwene ensi embeera emukubyekubye gwolaba ayise mu bizibu byotalaba nga tamanyi na bulamu ki kitaawe mwali
Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Ng'agenda kulaba musumba. Naye bamundagiridde gyali. Ngenda kulaba musumba ono gyali musumba. Muwala agenda okujja nga yeetolola ennyumba. Abeena sayinza ogenda okwetegereza. Tusayinza okulaba. Nedda saagala kuyingira mbadde embuza ne wa musumba Nyamulabye. We wano wenyini oli ku kituufu. Tuuliraawo. Ye musumba Nyamulabye. Nyamu. Egenda maaso. Era de musumba Nyamu. Gende muli mutya. Namunange bampita musumba Nyamulabye era tubadde tukyakijolabyeyo. Tubadde tukolera emirimu gya Mukama ebbanga lyonna. Ozze kiki? Nze Mukama yali yansuula. Kati Mukama akulondera wonna w'oyagala. Ebizibu byonna asobola okuyamba. Nina mukwano gwange Helen yali ayagala yaŋŋamba gyenkulabe naye nesita. Ogenda maaso annyonnyola omuwala ono. Mukwano gwe yamubuulira. Helen taata we nga ye mwami mbidde. Mwami mbidde. Ogenda okweregereza kumbe musumba Nyamulabye ono baali bakwatagana nnyo n'embidde. Era nga muwala wa mbidde ye yasindika ono okujja ne wa musumba Nyamulabye. Era musumba Nyamulabye takusabira n'otatereera. Si kya makulu nnyo. Musumba Nyamulabye bw'aba yakusabidde. Bw'oba obadde okwata kataasa ka nkejje. Enkyodda na pipa yaazo. Agenda maaso n'okuleka nti akola ki? Ayogera ebizibu bye mukazi wattu. Embugo kati nga baŋŋamba omusibe yambadde enfudde. Kati olwagira n'atuwa emmese n'atugamba tukiteeke wansi w'ekiti. Annyonnyola. Yali yabuuka ebintu kati kitaawe n'amutwala ku basawo abaganga ne bamuganga. Kakati gye baagenda emmandwa n'ebasaba omulambo. Kadi ne bagirimba ogw'emmese. Yali ayagala mulambo kati omulambo ogwo kwe baakolera bino ebinanka ne agamba simanyi bakinyambuddeko. Ekintu baali balina kimwambulako nga bakissa mu mulambo gwa muntu naye bakissa ku gwa mmese. Ku gw'omuntu tegufunika. Naye kale olumu ngenda ne mpulira nga amagulu gammyansa nga mpuliranga. Naye olumu munnange ebintu bigenda bintabuka. Ennyama y'okumudaala empunyira bubi naye bwentuuka ye baziise ejjo omuntu n'empulira emirembe. Kati munnange mbadde sirina kyakola okujja okunoonya engeri gye nnyinza okuyambibwamu naye munnange sirina bwendi. Muno tugende waka mukyala bw'anaakoma. Naye n'abasumba muli ku kizibu. Oli ayinza okujja n'aleeta ekizibu kye n'agamba era jjo nina gwe nayiikudde mu ntaana gulika mu kasonda. Kati ng'omugaa guleete tusabe guleete. Buno sigalawo wanagira alabe. Egenda maaso. Kati budde bwazibira ddala omukyala n'atakomawo. Kati nali neebase musumba omusajja n'ankwata. Kati yankwata. Ayise mu bizibu. Bamuwooza. Kati wenafuna olubuto bamuwooza. Mbunombeerewo era nga sina kyakola kati nembeerawo. Gye yagenda okukolera omusajja Robert kyakola yafuna waayitiraawo ye n'alaba waggukira.
mbanze yagulese mukazi watu nadduka bannange olaba ebintu byensi kwegamba ate n'ogamba bannandigumidde embooko zeeko ez'ebisyangigi kubeeka waliyo akasenga akalimu embooko eyo naddukayo n'agenda ebuwangire kati ewe yava ebuwangire n'alaba nga ate ayina okugenda ebulaga yanoonyeza omulimu kati ate gye yatuukira ebulaga ewa Robert ye yajjako njawulo omutima mu linnya erya Yesu Kristo ogenda kulaba egenda maaso kati n'alabika ndi obulamu bw'omuntu yenna olaba ebyo ebigezo bya Katonda gwowooza ndi osobola okudduka ekibi n'ebigere ekibi tosobola kidduka na bigere kyekitegeeza kati kubanga yadduka ewaabwe ate ne gye yaddukira yasangayo kirala kibambulira ate oli Robert yali muzibu nnyo ku kyamatooke kubanga ye teyali oli yali wa musakala ojjogwa ku bunnakyetengu bunnakyetengu oli amugwako waliwo amaanyi agamala okubeera ng'ova wano ng'osumuluddwa oli wa ddembe wali musibe Katonda bagenda musumulula tugenda kusaba buli kimu ekibadde kikutambulirako kibadde kikuleetedde kinyike mu musaayi gwa Yesu oveewo nga wali alina ebbafu ya musaayi mu nju eyo omusaayi gwa Yesu mu nju gye guli tunuulira kaakati bamusuubiza buli kimu kigenda kuggwa kanguleeto gwa Yesu oba agenda kunyinyika mu pipa yaago kagireete nga baleeta omusaayi gwa Yesu guli mu kitabo kiikyo jankusabire nagambye emizi vidiyo lugalanga bulijjo ofisi leero tutte kisuku gye tuddi olwaleero bw'okimanya nti omusaayi gwa Yesu guli mu Bayibuli ngenda okwambaza olugoye olutukuvu ove mu kubonaabona ekizikiza ekyali kyakwambala tukikugjemu ode mu kitangaala obenga otegeera olabeka tulanyakane ekintu kino kyo nagamba Yesu bw'omwekwata ali naawe muleke eri akusuulirire yambala akwebagajje Yesu omwebagajje obeere ng'oli mutukuvu okitegedde ekibadde kikuyingira n'atandika omusabira njagala ekibanga kyakuyingirira mu mutwe oba matuwe kyayingira ne kikuziba ekibanga kyadda ku bubakobako awo omanyi bapasita bano omanyirawo nti kati ono ali ku kituufu mulimu pasita agamba kankusabire ng'ekikulimu kikuli ku mutima nga walina kukwata ku bbeere oyo pasita aba afiiringa kati pasita atandika mu linnya erya Yesu Kristo temukyalina buyinza mwe badayimoni mbasindiikirizira byonna bannange temukyalina buyinza balisi abaleeta abasindiikiriza ono mumuveemu era mumute leka abeerewo si abaleeta abasindiikiriza genda nkugoba ojja genda kwagana njaleeta embooko nze tonzanyisa ojja kugenda ojja va wano va ku mwana w'abandi nze sizanya ekyokusirana gyonna nyamu pasita muzibu abeere waddemba okuva olwaleero omwana muleke yeka lwaki olemesa muno ndaba nsonga ku bbeere pasita wewali ekizibu genda nkulaba tosigalayo bw'osikatira onkola bubi nja okusokola nze vaayo gambye tamuno pasita akutewe asabira muntu kigenze weebale omwoyo omutukuvu bapasita abamu akusabira nekirinnya kati ogenda okudda engulu nga yakigobe nga n'okwawula kyagwedde dda aya woowe maama ajijiji kyokampulira nze namenyese kumbe kimumenyemenye aje bintu bino bizibu nnyo bannange n'osanga ekikyalo ekirungi bwe kiti n'ogaako kitwale mu bufumbo kumbe ebintu kirina ebyobugagga ku mutwe buli bwogamba kati saawa ebeeyo kubanga kiba nga kigamba deeri nga kikuziyiza kiteeka obugulumu mu byessanyu
kale no eno yo bweto begenze mwenna tubagala nyade bawagire kina Uganda kino ndagambye tugenda mu ba super dancers ne karaoke era tuleke nti tumanye ekiderera awo tujja kutumira ku DJ Kagwa, DJ Sula, DJ Sami ne MC Raga Emma mande webale nnyo webale ddala akatuza kendioki ne ba super dancers endongo ekaabe mpaka kwa subu natenga bulijjo kati tunaba kudda lugala